Zino ze mmotoka ezireeterwa Town Council y'e Wakiso okuyambako mu ddimu ly'okuyoola kasasiro mu kibuga kino. Ebimotoka bino ebivudde mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu bimazeewo obukadde 4 era nga akulira abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso Marion Masagazi yabikwasizza. Meya w'ekibuga Wakiso Simon Ssetimba Nsobya ategeeza nga ebimotoka bino we bigenda okuyamba abantu b'ekibuga Wakiso okusobola okukinnyiriza. Obuzibu bujja kuba bukendeddeko. Akwerogera nti abantu speedi kwe basengera mu Wakiso tukyetaaga tuwe nga twongerawo pampu endala mu bwangu ddala kubanga abantu basenga nnyo. Twagala tuzitongoze abatuuze zitandika obbayamba tubadde tuzikozesa naye nga tetunazitongoza mu butongole. Ssetimba akubiriza abantu okukolera awamu n'abakulembeze okusobola okutumbula emirimu gy'ekibuga kino. Ebyongo bitadde ku bbali ab'ekibuga ky'e Wakiso bafunye amazzi amayonjo okuva mu kitongole kya Water and Sanitation Development Facility era nga gano gagenda kuyambako ku bbula ly'amazzi eribadde litawaanya abantu. Engineer Felix Twino Omukyunguzi asabye abatuuze okukwata amazzi gano n'obwegendereza kubanga bageetaaga nga wadde bagenda kuba bagasasulira ensimbi. Tubasaba basasule sente zaabwe nga bakonsuminga buli lwonywa amazzi buli lwoteekako payipu tulinawo mita ebala negamba okwesa unit 5 ate sente ezizo ina okusasula tubasaba omusasule sente mu budde. Aba Water and Sanitation Facility tukolagana bulungi era ffe twabawa obuzibu bwali. Abatuuze basiimye enteekateeka eno ereeteddwa mu kitundu kyabwe ne bagamba nti kigenda kubawonya ebbula ly'amazzi naddala mu kiseera ekyekyeya. Kyalina obwetaavu naye y'ensonga kati tulinga gye tumaliriza abantu bonna bagenda kuba n'amazzi agabamala. Nti kozesa agaliwo ng'ogakekkereza ne munne ekyasobola okuba nti nno akola ki afuna. Ebitundu nga Kasengejje, Kikookiro, Bugembegembe wamu n'ekibuga Wakiso be bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno ng'omulimu gumazeewo ensimbi ezisoba mu bukadde 36.